Yes, ku Projan Media gwe najo sinzira okubanga essaawa zino weekumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribinga onyigena akakado osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo ddala. Yes, olunaku olwaleero amawulire ge twakafuna agakagwawo ge mawulire ag'okuba nti International Monetary Fund oba giyite IMF kyaddaaki evuddeyo nebanga ekakasa okuwa General Yoweri Museveni ne Uganda akawumbi kamu $1 ate nga ssente zino zigenda kubanga zeewoleddwa okusobola okubanga Uganda erwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 n'okubanga eyambayambako abantu mu mbeera gye balimu mu mbeera ya lockdown. Naye ate ffenna tumanyi nti si gwe gusoose Uganda okuweebwa ssente bwe ziti. Tujjukira n'omwaka oguwedde waliwo akasente ke baatuwa, naye ate abantu naddala bannansi teri n'omu yafuna adde 10. Tetumanyi wa gye zaalaga naye nga ssente zo baazibulankanya, bannayuganda teri yafuna adde 10. Era mu mbeera eyo abaana National Unity Platform bo nga abantu ffenna tumanyi emabegakawo balina embeera gye bataddewo to an extent nti baavaayo ne beekalakasiza wali wabweru wa offices za IMF nga bateekawo embeera era ne bagenda ne ku Twitter olunaku olwabadde olw'omukaaga ne Sunday ne bateekawo embeera ne bateekawo ka pressure awo ne bakomentinga ne bakola buli kimu okusobola okubanga IMF te approving ssente ezo. Naye ate mu mbeera eyo bagezaako okudireyinga badireyinzeemuko bataddewo embeera nti akasente kano kubanga balina kata emabegakaawo, naye abaana abaali ku Twitter bakola omulimu gw'amaanyi okalemesa. Naye ate kyaddaaki IMF yo evuddeyo nebanga akasente kano ekasumulula bulungi nnyo ddala nesobola okubanga eka-approvinga okawa bannayuganda oba okawa Museveni okusobola okubanga kabaako bekakolera ensi Uganda betamanyi oba banagezaako bituukiriza oba tebajja bikola. Naye nga ge mawulire essaawa zino gakagwawo era nga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakomentinga ku nsonga eyo. Omubadde omukulu Frank Gashumba avuddeyo n'apostinga n'agamba nti essaawa zino akasente akawumbi ka $1 ka $1 billion ke bawadde Uganda n'avaayo n'aseka n'agamba nti kati zihayine ziri mu gavumenti zitandise okusimayiringa olw'ensonga y'abamanyi akasente kano we katuuka buli omu alina okubaako ze yeebulizaamu. Anyway, ku Projan Media genda gy'osinziira ye update eriwo essaawa zino tugamba bugambi sooka osubscribinge olikinge onyige n'akakade osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo ddala.